SB aspendize bilioni nya mu bunyonyi mwati njagala otegeere ojjanga wano olina okumanya tetuzze kusaaga busaazi twende tusaaga twende tusaaga sagala oyogere bya Mozi ng'olinga yogera amakulu ennyo ali mu zaapate Marwa zaapate Kalenze Muhoozi zaapate omwogezi wa Ministry of Internal Affairs n'avaayo ajejemba bannange bannayuganda mulekera akwogera kweya zentwe yeri woba tolina byakwogera twala entweyo bannayuganda bali mu barepinga entwe kyekyo anti twala entweyo woba tolina byakwogera don't talk nze nawunya Museveni taswala otuuka ku booda y'e Rwanda n'eye Uganda notunira ey'e Rwanda side eri ng'olinga Los Angeles notunira ey'e Uganda nga bimwerero olingize wamwe nogana ye lwaki erisi waba wafuuke wa nenzo n'omusajja mwewuunya kankubuulire gwe Ssaabazonto Museveni is the last president of Uganda nga yajja munaku nga mukopi teri agenda kukkiriza bannaku n'abakopi teri tukomye ku Museveni bw'osobola okukkiriza obunaku kyangu naye oli nga mukopi nti afuze emyaka 4 genda olabe booda zaffe booda ey'e Kenya ogitunulira n'otunula ey'e Uganda ebusya nga ey'e Uganda bayiwawo kasasiro n'ogenda ey'e Rwanda ate ey'e Rwanda etuswaza omusajja yakola booda y'e Rwanda booda ey'e Uganda oyingira mulando banga agenze mu America yakyekunyonnyola n'engono yeewaana I'm the godfather nze nyina vision ya Africa eyawa igwobe ne vision ya Africa kyoyagala kutegeeza eya Africa gwe oŋŋambe ti Museveni alina vision ya Africa owaya kyenjagala okusoka kutegeera kimu pozinga Africa efuse poti Museveni Muhoozi tolina nsuubi ndi Muhoozi agenda kufuga gwe kati gwe nga Katonda yeebase afuluuta gwe bagambye Katonda omulamu bagambye asobola okwebaka n'afuluuta tugumiikiriza ekikwa tuleete ekiki anti tubirabyeko yawula omugugu n'ekikwa tugumiikiriza ekikwa tuleete omugugu Museveni tewamumanya sinenya bazadde baffe kuwagira Museveni owa 80 yali ategeerekeka okutegeera n'okutegereka byanjawulo ogamba omuntu ategereka kale yadde kubanga Obote yali atufuga yali mu Samba Boy ali mabikajjo ne tugamba ono ategereka olaba Saamu Kuteesa amuwagidde lwakana Lugunda obwakabaka wa Buganda ntugamba omusajja ategereka kosanga naye okutegereka kwakoma ku myaka 10 kati genda omulabe myaka 10 gyasooka ekitaliko kulonda kati genda omulabe ne Pomwanga eyali gundi vice president wa Uganda yatulabula yagamba oyo musajja temumumanyi mujja mwekokkola tumwekokkola kati nti he doesn't care ekisaawe ky'Entebbe by the way mbadde ndaba omanyi lwaki abantu abali ku kisaawe ky'Entebbe ekyo babba abantu anti gwosobola okubanga Ssaabazonto bwafuna omulimu ku kisaawe Entebbe nga guli legit wayita mu makubo matuufu ogufuna oba okyali awo senga wa Museveni n'asaba ne bamuleetawo nga talina gyayise nadda mu kikyogwe kaye kati najja n'amaanyi mangi g'osobola kuba Entebbe nga wafuna omulimu Entebbe wayita mu makubo matuufu kati oli najja nga gwe bosi naye ng'alagira alina obuyinza atusobola mugoba kyova olaba Entebbe omwana yataddeka oddi lwakuba fe abamutuliriza ku nsi yaffe bamutwala mu toyi z'Entebbe omusajja namugajjamu empale nabirabye yes namugajjamu empale tubadde tukyali awo ono omwogezi ajejembe wa Ministry of Internal Affairs n'akuba olukuŋŋaana n'agamba temuddamu kwogera ku airport okujjawo ng'olina obujulizi obukakasa lengera embaata lengera ensolima eno bagambye ki Civil Aviation Authority yavuddeyo neebaako beekwata neebaako beewummuza neekola ne changes ku kisaawe nekkiriza neegamba bannange tulina obutambi kituufu ng'abakozi baffe ku kisaawe basaba enguzi babonyaabonya abantu babba bannayuganda mutusonyiwe tugenda terezaamu tubadde tukyagumiikiriza Civil Aviation omwogezi wa Ministry of Internal Affairs oba yeetaaga kwongeza ndowooza bagenda mugoba n'avaayo ajejemba bannange bannayuganda mulekera akwogera kweya gwe zentwe yeri
zetweyo eri woba tolina byakwogera twala entweyo twale bannayuganda bali mubarepinga entwe kyekyo anti twala entweyo woba tolina byakwogera don't talk bannayuganda abarepinga ku kisawo entebe babanyakuruliza gweoyogera minisita wa internal affairs ojejemba katukole tutya kale woba oli wamaanyi nnyo come and arrest me stupid bannayuganda bababba ate kati ojejemba okoze lwakubanga oli naggulu otudde n'abapoliisi otyambadde ebijojo kirumira yatugamba mwe basirumu abalina amayinja kono abasinga temulina kuba nago ojejemba kati nze njogedde ku entebe airport enamba yange eri 0 musiru gwe gikubeko gasiya musiri wala mwemba mukanga isimu oli atalina byakukola myaka 7 bamukubidde simu musiru handi gwe bakubidde agenda kufa noono yisima namugamba kasita muwagire NRM government ye government ekurepinga neta kwambaza mpale kitegeeza ki montegere nyango kati go kwasonga kankome nyenda kunyonyola namugaza kye bamukoze rap oyogedde twawadde tuli awo diriri kubye you know yes ma we know your name you know don't speak about the government mujikube njagala embwe ekubire nange namusabye njaga just call me mukubiro yo yisima agenda okufa musajja atu yata muyisima yava Burundi batambula okuva Burundi batuuka wa ya kimani yisima kati gwe ompita munyarwanda nsosodde musajja obadde ki ichuli simuganda simubuwayo ichuli alina amanyana tusuubira uli anga amanya gengero buli kimu kirina kyekitegeeza nagamba tusuubira yankwata ali munene oba ali mutono gemanya amanya ogenda yanganya amanya g'ekiga tusuubira basajja mivure aje ndi kunyonyolo ligambo basajja mivure oli kyewunya buli muntu yenna ayina engero ezo kitegeeza either mama oba amurepinga burepinzi oba tamanyi kitaawo bano bizibu ziwa ebyo gwegenda obibuuze ate abantu abaganda baali bagozi kati yisima mutegedde nti Uganda no you will never become noba munyankole kakundi kababbi nga tokagwamu bajja kumala okukozesa bakuteeke wali simple as that nkugambye NRM government ekurepinga neta kwambaza mpale kyentegeeza ti omuntu ne wakurepinga wamala okugwako ekyoyoyo asobola okukwata obulungi n'akuzaamu nnika NRM gendo kibuuze katachi bag ye musajja omukulu akyalwadde amambulugga nagamba katachi bag walagiima amambulugga weyamala omukwata bweti NRM yarepinga katachi bag bweti weyamala omurepinga nemulwaza amambulugga alinga fene kiri eno nekifene kiri eno mbuna yajjayogera kati kankubuuze ebyeddala katachi bag singa yasigala ku Bob Wine do you know katachi bag singa gyali olaba ashirafu yali mu America aba bana batalina vision naje bagenda oyo muwozi oyo kankubulire bakwanga mwati okugamba muwozi amazima muwozi talina kyagamba banna Uganda tasobola kwogera where is this vision where atugambe kyenkunye olaba bano balebe baogera amanyi muwozi stand by generator era katirabayo nyekyo kankinyonyole bwaba muwozi stand by generator kitegeeza n'eri eriwo temujesiga nkadde nebino bemuleta kiti anti negyoleeta eno bagambye namunyo gojjolawe ku mikolo eri generator ebeekola etandise omukolo yebe namu neba tolaba spare tire woba n'omupiira omulamu spare tire eba mufu kati muwozi kati ejjawo Museveni oleeta muwozi mbwakola ki mbwakyuse ki ekyenyo kikyaleeta sandi hasiti oba ne bayatendeka ba parachute omu yali katagwa ku Hotel Africana bwe baali bagwa ntwala batugaba parachute simeba paratroopers bagwa bati ne tutunula nenga waye Uganda nekuze omu parachute ya mutwala eri ku Hotel Africana otao nawe gasiya kakati olumbuki mbolombuki omusajja olaba ogwe watali lutalo obuzibu bwa muhozi kyenda bamwe kyabalemi okulaba
nti ebintu bino byonna bikolebwa airport bikiyo kuzuukusa ebintu ebyo babizuukusa tubeere mu society ne community nga bitwogerako byokka ngeri omutaka bw'ataba atambula akole ki bw'amala otambula akole ki wano kibayita end result nti otambudde kati oyo omusiru nkugambye kati yakubidde esimu omanye eddebe n'emusiru we beekubira kati omusiru yakubidde eddebe byonna ne byetomera ize badde mpulira ka odi yako nengawa naye yisima nga yesebo nakoma okulaba yisima namulaba anti yalinga bwati Kulthum mama Kulthum kakati namule kukatambi bamukubidde wawura toddamu okubyoga esemuka banange njagala omusiru ankubire angambe nze nkulembera yiso galwa Katumba Wamala yankubire jeno Katumba Wamala yankubire simu Faruku yali kugambe yaliwo zomala gankubire ebyo ani oyo ngankubire banange I wish omuntu ankubira oli yankubira okujja simanya birthday likorero ya Mozi namuga so kontekere maudi nti oli mulaudi esimu ye leta manya ki namuwe mule ebiwe mulo na byajja buzi biti olinga ekigundi kya nnyoko olinga wakula bwoti na vuma omusajja mvuma mbwa bana batufuka ezali embwa bana bali abanaku gomanye waffe olaba batufuze emyaka ana bakutte bali omusi yenna alinga tata ne bamukwata gye abadde ewaabwe tebamulifalinze na Mbarara hospital babuse ntunga kati akarwali akabadde awo batuse akulembera akarwali namuga tuletere first aid y'omutima omusajja naga what first aid y'omutima nga tajiwuliranga nako awo yafunira obulwadde bovaawo bodde eri waliyo kihihi town nene nnyo bovaayo noyambuka ekanungu yo wabi bovaayo odda lukunjiri wao babuseewo obusaze okudda Kampala n'Embarara babuka Ntungamo ne babuka Mbarara kale bandi mugambe tumututte Mbarara rifalo ne babuka Masaka ne babuka bikoze bita ne chenje gwasi manyi bikoze ne bamulete Mulago nenga akera bwa ali atia katima bachaka kwatidde akola NRM government you know it is good NRM government omanyi bali atia tubuzi watu sibu atyo akatima kabadde kakuddemu kati bali omusiddamu addemu tubagamba what did I tell you sigamba nti Western region obwavu kati wongamba minister wa guidance national guidance and stupidity ongambye kati biri sibimanyi national guidance and what sibimanyi gwe minister national guidance gwagamba nti bannange tuli banyankole katuteeke ekyuma kubanga tubbye nnyo ekyomutima Embarara tuteeke ekitukebera obubina tuteeke ekitukebera Anas because tufuna nnyo gundi obutuli mu Anas constipation tubbye nnyo ne tulya nnyo tukebere ekitukebera obulago kubanga amasavu gonna tuwuse mawute tukebere kati nkubuulira bonna kumbagamba nti si buli mwesana mubbi sikugamba si buli mwesana mubbi sikugamba nti n'abawesana bali bubi if minister wabuzeyo amalwaliro agamujjanjaba think about Munyankole an ordinary Munyankole ali ku ground bwe batwe bafa kyova nabagamba nti government ya wano ebalimba mbu abasoga ebasinga obwavu buli mu Western region bakwa babubikkako batya kati ogenze n'ogamba ekanungu wali amakaaga agasinga amakulu genda ebayita bunyonyi safari natureyo ne bandaga omusajja ali ogu governor yasika amasanyalaze ne gayita mu mazzi emiti nga giri mu mazzi ne gitwala amasanyalaze kazingake kokka bonna obwetooloddewo tekuli kanya masanyalaze ye yasika boyitamba kulagabula zinti wali wagundi akazinga yaleeta abachina ne basimba emiti mu mazzi nasika amasanyalaze kazingake golowooza abakiga bali awo tebawulya bubi genda wa Jim Muhoozi yambuka kasozi ku nyumba yeringa State House wansi olaba obuyumba buliwo n'amabaati gatambulyako n'emmese nekkubo lyokeri bamanyidde kubba bululu ebyo bingamba kati bababuzaabuza bola Jim Muhoozi n'olaba simanya yali governor n'olaba eri waggulu Sam Kuteesa n'okirya abo babale ani ordinary westerner abonabona ng'omuganda ali bubi nnyo amasomero bukedde yatulaga juzi amasomero gaali waye oba nga gonna abaana batula ku gundi ku broker ne babakubira ne bagate mudda mubiraga ebyo
otegedde gwe kyekugamba kati oyo muwoza ava mu Western Region mbwali sebbeyi mbwakuba campaign anywa amalwage akalwa ajja kawulira akalwa ajja nakomawa yagenda Bushenyi bara mnateekawo basi ezo buli district. Let's assume NRM bawadde alternative mbweta ku Museveni ne Muhoozi ani gwe mwagala ofafagana ku ballot paper kiringanga okugamba bina ekiddukano kiriwa kyewandyegombye okusanga yawula tojja kuŋŋamba bintu bya kisiru bina ekiddukano kiriwa kyewegomba okusanga yenna sibbitagwako gundi enswera hanya bonna bayimiridde okubba bubbi bululu ate buli gye babubbye abazungu beyongedde batamu bwerindako ekigenda okwapeninga wano anti omusajja ono agenda nakola ebintu byeyo nakubaziraleze nga tewali amunyega mbu nga temubyogerako kati nze mbyogerako ate agenda mu Basebbeyi babadde ani agambye waba yakoze nnyo amawulire lwaki airport egaaniddewo ate tuva ku airport tudda ku Nira tugenda kukubira Nira ego wali n'emiswiba national ID okimanyi Uganda national ID eringa toilet paper mu nsi yonna Uganda erina abantu baayo nga national ID eggwako genda mu Kenya enamba gye bakuwanga wakazaalibwa tekyuka ne mu America South Africa Tanzania Uganda eringa toilet paper nti eggwawo kati baleese kati lwakuba balina be baagala okufuula bannayuganda akalo ka 2026 ogwo kamanyi balina miliyoni 2 ze batagetinza okujja ewantu nga si wala nnyo nawana si wala nnyo bali bava mu baasi ne bayingira Uganda nga basi ziriko namba golooza lwaki Uganda ne Rwanda ffe tusinga okuwoleza aba M23 bayintarahamu kuva wali kudda wano golooza tetubimanyi waliwo basi zo musuubira okujja nga 226 nze nagamba nabbanga kalulumu enaalemu wali owuliddeyo muntu apakanya nenkugamba weekend sezo twabeeranga wali mu Kivvulu akabativa Kampala manyi babebi febi akalu wali korolo manyi nyumba je tukabbiramu awo kubativa fe tukatikinga gwenga yagoberedde ensonga bobaji goberedde oba tabajigoberedde otekuva walulizako speech y'omukulu yabadde eti embale wano eruwate eyo Museveni atenga nali maso tawulira kiki kyeyogedde nakugambye leeta suubi wa Bobi Wine ow'emyaka 3 muteeke wali n'oyo gwe muwana obuteeke wali oli bamuwa olupapula asome speech omwana wa Bobi Wine tebajja muwa olupapula buli omu bamuwa eddakiika 10 ayogere eriko abantu olabe eyabadde mu maaso yabadde tawulira nga bona bali balinga amagege agodogerya amaze okulya tutegeera byoyogera kikati kikiriwa era we bagamba we yayogedde amawulire we gakuba kwegenda mu kyaki okuwa miliyoni aga kyebakuba kyokka naye mbuuli ayo olupapula lwagambye nti yayogedde bw'ati baagala Muhoozi abasobola omuwabula nti abakwetolodde babbi bakubbiramu tebalina kye bakuyamba. They can't even give you what to say. Oli Basebbeyi bali abunyonyi basiba kumalwa kalo bali mu semi desert komola bakazi baabwe kiki ogenda okwogera ye lwaki ogenda kati ye lwaki ekisoko mukulu what are you going to do and to say million abiri zabadde kan waliwo omusabbe yasobola okujja mu kanisa n'agamba batuwadde miliyoni abiri mutuyambe ate kunyonyola kakati naye ogenze nye period gy'ogendeddemu abaana ku kisawe bakaaba gwakazi toka tutaddewo kaleese omwogezi wa Ministry of Internal Affairs ali mu kujejemba nva kigamba bano nti senga bannayuganda bonna balina eddoboozi nga basobola oddigatta nga twaligasse leero awo twandibadde bulungi omukulu Francis Babu yavuddeyo ku airport eyo wamulabye yagambye eki Babu yagambye nti abatambula mmwe mulina empisa embi ani Babu akaddiwire muli talina kyatugamba Babu yanyiga Babu yeegula ku NRM Babu NRM yakweta mwaddalinda bwe baligalawo ka radio ko ka metro mukazi wo baamubba baamujja ku General Secretary Muyala mukazi wo yes najje nakawa abe NRM bennyini ne bamubba ate okyayogera Babu NRM bagambe bali kwagala yeegula oyo Babu ku Museveni ka yakumala gwe genda Babu genda eyo Babu ayogera biki linda ka radio ko bali kalyawo biki byoyogera kati Babu yamanyine eggwanga lye ze kyenzijukira kyokka Museveni yankwasa Babu neyiga nga ndi musinia tu naye omusajja oyo yali musajja mugezi nnyo ngamba yayogedde ebyo that is unfortunate. I rather go with his son yasobola okwogera ebyo mutabani wa Babu oyo wakalevu asobola okwogera ebyo
ogambye yagambye ki yagambye abatambula be bempisa embi nga zitya kwagamba yembwa atambula naffe kwagamba atambula unyo babu atambula naffe babu buli muna Uganda agende bulaya babu abeerawo ndowooza German Shepherd engeri gyalina enviiri eziringa silwaya awunyiriza naga gwe wempisa embi wisdom mwabagende Dubai mwe wempisa how do you measure mpisa mbi babu byoyo wemba nempisa embi kinetagisa kunziba gwe babu omuwala gwe beebakako mutoyi gwoba nempisa embi kyetaaga kumwebakako what's wrong with these people kyova banze kankubule nagamba nze girlfriend gwenkwanye ng'oyagala nga anetamiddwako era agambe ngenze mwenare ne feeling zonna ne mutaka wagwa bugubalo ne wajjira mu nika ya yero bw'atagenda nampinze nkubulidde tola nti sikuba mukazi olwo lirisolo okkulya nenga mbadde nkuba nsiri generally tukitwale trip ya Muhoozi yafudde busa it's a failure Bobi Wine kati Bobi Wine abayo ya kati today yali mawulire nenga omuntu bamuganya okulaba Alan Sewanyana oli ya spendinza billion nga nyesebe kusomba abantu of the two aina new vision yaganya mu front page ngali sebe badi desfana ne bakuba studio photo but eyakikubye nga agudde bwati kati ebifaananyi omwana akoza mutale yabinjigiriza bakuba abantu wano ne baba bakola multiple bakikola mu photoshop kakati ne babibawa ebyo kyabingamba naawe Katonda yabeeta machobola ne balamu yabadde akomawo emotoka ne bigwa byabadde bigenda kugwira mukulu byabudde negale ekikusanyusiza kiruwa ya muno Katonda walumba omulabe wange nenkola ki nkole ntya kwe Katonda bachita bata he has prepared the table amidst my enemy omachitegeeza mu Luganda kye Katonda ateeketeekedde meza maaso g'abalabe bange nti Bobi Wine akola amawulire nga zeemulago Muhoozi n'akipendinga biliyoni 4 n'agenda esebbeyi mbunyonyi mu Marwa nekitakola front page kye bayita Katonda okuteekateeka abalabe bange emmeeza mukati w'abalabe bange of the two Bobi Wine agenze akoze front page Muhoozi agenze esebbeyi asipendinza biliyoni 4 mu bunyonyi mwati njagala otegeere ojjanga wano nnyo okumanya tetuzze kusaaga busaazi twende tusaaga twende tusaaga sagala oyogere bya Muhoozi ng'olinga yogera amakulu ennyo ali mu zaapate Marwa zaapate kale nze Muhoozi zaapate munyampe mu zaapate nze nembe ngenda era nsaba baŋŋambye abasebbeyi kye bamukoze kumunyampira ati gwe tolina bibigatto baga abasebbeyi babadde mukasana nga tebategera byakola kye bamukoze kumunyampira bunyampizi kati tatawo salawo girani kitewali anoonya avaako bubaveeko sale yaga era sale fugo tuge ogu yekka mu first family gwe tugenda wano protectinga kubeera wali yawa ne mundekanga wano mu miti gyange abeera mu miti kati yafuukanga nkima omusajja afusula mu miti ng'enkima omukolereki hali mumwanyi wagaba obukogo bonna bukulako manyuma omanyi walabe ku tweet za Muhoozi ng'agamba okuddamu okuwamba Kenya simanyi kuba Kenya nakulu kati kakyenkugambye kati ekyo nkyogere ntya walagi Marwa kitaawo yakamala okugamba don't yagambye amugoba oba amugoba kati kama kati otandise kumidala kwa batugoba ekyo njagala okiteekeko naye kankikoleko preamble ojjukira we nagamba nti abakyali bagendako okuba amasasi kati kankubuli eyo family gy'olaba teri omu buli omu akola bibye gwe linda Katonda wa buli lucha lwe babala buli first family eyo nenare buli lucha lwe babala buli omu asooka n'agoloka bannaye simanyi nafudde bapambye oba buli omu azuuka akola bwati Museveni tukyali mu State House n'omwana kyali kuba komanda oba bonna bazuuka batya buti. Let me tell you, kowulira Muhoozi agambe obango bangobe, which means they are not in good terms. Ekyaliwo era nkuba otegeere tujibu bintu biri serious. Ekyaliwo wano juzi Sale yayita Muhoozi oyo emirundi nga 6 nga tagende. Bwe yagenda n'agapapula ate nga akajuza tewali wawandika. Gomanyi meeting kati oli azze n'empapula zonna azijuza. Atudde mu meeting ya tata naye buli wawandika yajjuzaawo nga kyayagala omuga gundi sizze tulina kyojigiriza. Yes, Katonda agenda tuyamba beekuba aba amasasi tutuule wano nga tukwata bukwasi video goloza nandikomyewo kuva Germany
njagala kubeera wali ku Busega nga nze nkwata bu video olaba omusajja wadduka okuva entebe gomanye emisinde gyabo halinga nvubu nga adduka emisinde ng'agenda bwati ogenda kulaba envubu ng'edduka ogenda kulaba Uganda empya kale nze kyenfunyemu leero kyekyokungumya nti project erabika teriyo gwe omusajja aspendinga biliyoni 4 ku 7 naye nga baleesa abaguze buguzi kyebamukoledde mufo kyomuga tujja wagira gwe bamunyampira bunyampizi gwera tolaba kiba kyogera batya kati fe tubana ba informant abana babalani baga buzidde omwe ekiri wano twetadde obuntu ku bundi twetadde akatambala tutekako mask tulya tufa nti kiki abasebbe kye batukola weewaawo Wisdom kaye embera gye tulimu by the way sina kutegeeza ne tulina charity okugaba pads tugamba pad egal tugenda gendera mbu ku mwalo na kusomeza 25 nediro muyamba omulenzi kasokero muwala omulenzi tubale tumulabirire ebbanga lyonna omwana omuwala mugomvu nnyo so tujja kusaba asobola tuyambayo ku pads azituwe tugende nazo erambu eyo tugenda 25 nebo tuwakamu nebo tuwa package nebo tuwa trailer tujagera nayo kaye tuli wano tuwoza kino na kiri omusajja yakubira ali ne wuuma wano ewa mu mbale eyo muhozi kyakoze side ze sebe region eyo Umainale sakayimba kenyimbira kati namuganza ngagamba ensoro ku kizigo kweri yagenda nalowooza buno mbwali ku afuse ensoro ku kizigo mbwe naddawo netugiwujja kakati gwe alese ebyamuwozi igwe kwataalabye moneta wamulabe kyayagambye yiyimbe basombye okuva embale buduuda nga bali wali babawadde actually omusajja atuyambye nnyo yagambye babasuubiza emitwalo 2 naye nga bakuwako gumu okugenda gumbasoka gukuwa bakuteka mu mmotoka n'osimbula n'ogenda kaakati okutuukayo ogumu bagukuwodda kati bano babbala mwe batuusizaayo abantu baayo n'amanya nti omulimu guwedde buli omu ne bagamba twakuwadde omutwalo gwaffe weesootinga bagenze okukizuula ng'ate okudda gye baba batutte nga weetaga emitwalo 3 oba 2 otegedde tewaliiyo tuteekawo layita ey'okubiri sebo tuggalewo kyotugamba kye tuba tukola ebitaala byebiri babitugulira ffe tugende nga twogera producer gwamanyi sawundi waali tewali oba osobola okuggalawo ggalawo nga tuteekako ebitaala tuyina no problem producer anaatugamba kyana baggalewo oba nedda kati now listen to me muhoozi tosobola kuŋŋamba muhoozi nga we nagamba luli ebintu ebikufuula olaba eyo firimu bagisa Salma ya gundi Martin Luther King yasalawo n'ademonstratinga by then ngo okusosola mu Negroes tyali lifuuse irigo naye yalwanirira abaddugavu babakkirizise okulonda mu America kiki yakola bagenda ku bridge gye bayita Salma n'akatundu bakayita bayita Salma n'akuŋŋanya abanigura abaddugavu abaali ne beekalakasa ne bakuba bali emiggo bwe baamala okubakuba emiggo enkeera n'akomawo neekalakasa tugenda okuwunzikayo muvi muginoonyeko gita Salma bagenda okuwunzika enkeera president nga pressure muyitiriddeko n'agamba okuva n'olwaleero baniguro batandike okulonda it took a black man Martin Luther King kakati mu Uganda ng'olina muhoozi it's not just kozi nga muhoozi mugenda mufuula mayuni tosobola kugamba nti tuli wano ng'ekisaawe ky'entebe kisingako ba westerner nkubulire abantu b'omu Buganda wano bwe babatwala otwala wano omuwala nanka ne Sudan Dubai bw'agenda bw'ati tamalako na contract bagezi bavundu atuuka n'adda wano Uganda neyezzaayo era abaana abasinga wano mu Central Uganda be beetwala kati abawala babajjawa bajja waffe isingiro bajja ludda wawe babajja eyo emitoma ati eyo emitoma yajja okukola emitwalo 4 kampuni zifuna zitya kampuni wekugaba eri basobola okuba bakuwa milioni 5 kakati kampuni yo nga bagenyize nayo tofuna 4 kati kampuni esobola okugamba ffe muzituwe ffe tuzimuwa nga ku akawunti yokugwakaana kati aba western babikola ebyo byekisiru era kyova olaba mbagamba nti nze empakana
abantu abakyasinza obunaku n'obwavu bali mu Western Region lwakuba Museveni abazibiikiriza. Otegedde kyova olaba wogenda ku kisawo olaba abawala bakyasinza okutwala e Saudi ne Dubai bava mu Western Uganda. Kati oŋŋamba otya Muhoozi ng'oli mu zaapate Sebbeyi oli awo wozunga bwe bakwambaza essuuka bwe bakusiba omutwe bw'onywa amalwa bw'ogenda ogaba abiri ng'oli awo ati kyenkunyonyola ate yo waliyo wayini kyebatandise omugobereza kati toyi ya kitaawe kati naye watambula agenda ne toyi ya kitaawe agenze mu Eastern malwa gegali ate kati ati ogenze katuwuliriza Muhoozi ogenze mu Eastern we bamwambaliza essuuka gwamanyeze essuuka gye bagijje ku musajja we ne webaamu ensekere ze nalesiwenti alina n'ekiwalaata nalagenze okulaba nenga omusajja yange akuze naye kati ogenze mu area waliyo amalwa muganyedde bakwambaza essuuka bakwambaza ebbombo simanya kamyu byonna bikusiiye onoonya favor but the favor Muhoozi you get kwe kulaba bannayuganda nga balina ekizibu kya airport novayo you make a statement naye neewuunya Muhoozi asarawuningiddwa abantu nga bandu mwenda bafranka Kashumba kale Franka Kashumba sijja munenya yeri ali mukulwana na lili litabani lya konyi na kawala ke kalinga kanyonyi kati oyo katumuleka ali mu ntalo ne Andrew Mwenda ataina mukazi what how are you busy Mwenda ye Muhoozi kati beba musarawuninze beba mubiramu gomanyi bonna kye bakola ku Muhoozi bali mu mubiramu batota kinyani emma bonna betolode goroza bakola ki bambala white oyambale white ng'ogenda mu Basebbeyi abalinganga enfuufu kati ogende era bakutunira bakulabanga bimuli bagaye musajja ewa yakula ati ayi adingidde ngudo omusajja alinga ekintu kya Muhoozi kino ogenda nakubalale mu kinyoma lwale yawa naawe lwale etabaddeko toyi eyo lwale walabyeko obuyimba bwa gundi photogenics kyekyo ati kati babadde ennyama n'emyenge babadde bapamawo okujjako okwepamira oli awo era kakati ababadde mu kisaawe bonna babadde bawunya akazambi bonna buli omu ali ku munne bakoze lwale tewaliwo obuyumba bwa photogenics bwa toyi bonna beetuumye kuli naawe ozze oli what are you looking at Muhoozi n'obeeraawo ne kitaawo sale n'abaana akusinga sale agenze eggulu agenze Arua agenze akomyewo wenowa ekapeeka atudde agabye obumwanyi bwe newankubadde obumwanyi bwe tebumera niye abugaba agaba obukoko bulinga bumyu naye ate si abugaba gwe kikyovaako ko kiki kati bakututte mu malwa bakwambaza essuuka bakwambaza nankani ebikoola banakwatala kwambaza gundi bigali oli awo onoonya favor. Why don't you do like this? N'ogamba waliwo ekiriwo bannayuganda ffenna twabadde ku kintu eki omuvubuka yatuuka ku airport gulawo wammaawo omuvubuka yatuuka ku airport bw'atuuka ku airport ne bamugamba bamusaba ebintu nayewunya bamugamba leeta gundi vaccine leeta covid leeta gundi baptism card uno okusaba ko basaba ku airport banasaba okusaba obubatize bwa taatawo ate kati gwe lwakubanga bajja kukutya babikusaba nga mayito biina omuvubuka ne bamusaba enguzi ya mitwala simanya 3 ng'alinawo 10 ne bamugamba ojja zireeta n'akubira maama we n'amugamba tunda ekitanda kyange n'atunda ekitanda ne bamu ekyali eky'emitwalo 7 yakitunda emitwalo 14 n'afuna enguzi nejja kutopinga n'atuuka gye yagenda oba Dubai oba wa n'akola vidiyo. Muhoozi kyogamba ebyo tobiraba gwabeera Entebbe obeera Ntebbe kuwuga obeera Ntebbe mu kitoolo obeera olya mayuuni kikyoba olya ekintu Muhoozi kye yandikoze before you go to Sebbeyi ne mutandika okusomba abantu ate mubiswaliramu buuza kiki ekitrendinga bannayuganda kyekibaluma nti airport tewaliwo corruption buli bubbi but kiyise tokomentinze toyogedde tindi Sebbeyi mu malwa kati bwe tukugambe tutya nemesezaamu okubuuza ekibuuzo ati ogenda kumbuuza naye nkunyonnyola analytically mwemudidde okutambula kwa Muhoozi ne mukussa nti yaswadde yeweebuula naye mulemeddwe okumanya nti omusajja ali mu kampeyini akuba kati azikube ani anaamuwa akalulu uliriza akuba kati kankule golowooza bataddeko obuntu nti obuzibasiikiriza mwe muli Muhoozi mumwerabidde golowooza Muhoozi ate ng'asomba abantu ng'abantu abadde omutwalo n'abaleka gwomanyi nti buli ajja ku convoy abiki ku lwale ya Muhoozi
bwamala addeyo na busungu ati bakulekaawo ati babasomba eyesebbeyi we babadde tuwabeera na bantu 10,000 wabadde emitwalo egi nga bavudde akasisa okasanga wana akokubiri kasubi akala mpaka enkadde bawera bati emitwalo ebiri kati ebyo byokusomba byaggwawo. Muhoozi, what you have to do noonya ebintu ebisobola okuyamba bannayuganda ogambe nti mumanyi kati kankubulira ekintu kimu. Muhoozi singa yatambudde n'agenda ku kisaawe Entebbe ne bannamawulire n'agamba bw'ati nzize ku kisaawe kino njagala kuinspectinga buli ali enguzi wano mundage ne weetandivuddeyo n'ogwo teri yandizeemu kyenkunyonyola yandibadde abyesho kati kyagibbire Marwa gwe Muhoozi ogibbire Marwa kikunyonyola abantu abataagera Muhoozi ye Bagashumba Babalamu Bamwenda kyeka baagala afe kati ogende mu basajja nalabye abasajja nga tebalabanga ku TV batunudde bati actually Bamwenda balabika baagala Muhoozi afe kuba abasajja ababadde mu nnaku bakugwira ekyamazima natunuddemu nange ng'abantu bali bonna we bali kubanga bayitiddwa kyenkunyo the day before batente anti waliwo atente kubanga wabisirani kasitazitta yasamiriramu ne mulya ne olowooza nti olidde kumba olidde bigali na bitya ye kyakola kakati ye n'atuula bw'ati n'abawa bambi bazze kulya babasuubizaayo ssente babalesaawo ku kisaawe mwana tayakikubye kati Muhoozi ebyo byonna tebirina kye bikwongera nga waliwo omusajja bamuyita Bobi Wine akutte eggwanga bamuloota na buloosi mu birooto otegedde ku kyengamba balina enjogera egamba nti there is no bad publicity ani naye mulimu olumu lwokola ekintu waliwo bad publicity njagala okwata omwana olwayi tunakuwa akalu kati Muhoozi byagendese be yalinga alwepinga abantu ozze mu bantu banaku bakutunulidde bati olinga Yesu womala okwogera byoyogera ne speech oli sebbeyi speech oli sebbeyi okutta speech gwe Muhoozi ogisoma ku lupapula kyenkunyonyola ebiriwo byakabi njagala okwata Suubi wa Bobi Wine ne Muhoozi bonna bawedde kika 10 nga boogera Suubi wa myaka egyo Muhoozi oba waana oba 5 bateeke wali bonna boogere kubakuvura kutya tuwagamba boogera otuuke sebbeyi nga ne speech ogisoma ku lupapula kati nebiki ebyo oli kazindala abantu bakuwulira nemwe tuli kukiwa Marwa kiki abantu bakuwulira kwata Suubi omwana wa Bobi Wine asembayo adde wali mwaka zira mugabe ogenda kwa speech dakika 10 nono dakika 10 ogenda kuwulira ogenda kola abantu gwe bagenda okuwuliriza kati otegedde nakugamba kanchidde mwekotoolyo Guinea waliyo omusajja afuze kutoolyo Guinea emyaka aga omusajja oyo alina abaana be babiri omu yakutte ennyonyi n'agitunda mu Dubai ennyonyi yakutoolyo Guinea yeggwanga muganda we n'amulinda nadda muganda omanyi yamukoze yamukutte n'amuteka empingo n'amusiba komera mugulu n'amugamba abantu batuwadde chance kitaffe asobola okuba yakola ensobi akaddiye naye naffe tusiriwale batugumiikiriza the guy yabadde ku TV y'Ebufaransa ng'ayogera nti abantu batugumiikiriza ensobi za taata waffe sisobola kuleka muganda wange kusiriwala yamusibye yamugaye taata wange bw'aba muwunguutufu tojja kuwunguutuka ate sasula yagala sente ate no kati ate yavudde ku sente yamugaye njagala nnyo gwe ekwata ennyonyi n'ogireeta nkuta yamugambye njagala nnyonyi akyamulira ali munda yamugaye until you oli muganda we yamugambye until you bring the pride kakati otegere kyangwa naye kati gwe nawe oyina kitaawo asobola okuwanga Museveni gwe twogerako ng'ebimwetorodde byamuwuza takyalaba corruption takyalina matu na maaso tukkiriza nti ku corruption awo yawunga yabireka tumulaba gomanyi nti no ffe Museveni tumulabanga misikolo kyenkunyonyola tumulaba ate aluwa mikwano gyo gimanyi biyang ani ono gayi ani wa Cameroon yo manyi kyatusa ku Bia manyi kyatusa ku president wa Cameroon yali muguni mu summit ya America in African summit yakagwa ono average ensi yonna twaswala abakulembeze ba Africa abajja ng'ono average bonna balina ebirwadde ebikambwe obwongo bufu bitya byonna bali awo kati Bia yali atudde bwati ne bamuleetera nga yaddako okwogera n'akwata bwati yakwata bwati n'abagamba nendiriddewo wano kati nga tamanyi nti akazindaalo kakyaliko abantu bonna bamule gomanya akantu kanagabane bino biki
namugasaba bino byogenda okusoma nagamba wa naze nani wano tebanga bamutunulidde bati aluwa naawe omanyi lwaki atambula nattoye omanyi ekyabaddewo noono mukulu gwomanyi bamukuba omanyi abamuwanirira tomulabako nga katatambule mubigere omanyi bia kyeyakoze pulezidenti wa Cameroon baba bakyawuliza akazirano kweka nafuwa ekinyampa ekinera abazibu ne bagatufudde n'abagamba nze munzize ewaka nebake bino simanyi na gyendi naye ngaatodde abantu bamutunulidde naga simanyi na gyendi gwomanyi abantu biya oyo muzibu biya teyategeera goma nagamba lwakubanga weerabira bizonto supermarket ze Uganda ze zikyasinza okutunda pampa z'abantu abakulu kati biya yali tamanyi tyalina okwambala pampa omanyi abakulembeze ba Afrika bonna gendo bagenderere abatambula bagaziwa bati gomanyi bambadde balina amasepiki wansi baluwa anti kati labayo oyo omulaba naye kati yakiyiga tagenda kuddamu kwefukira bamugamba yambala esepiki mbunaka mbitundu byekyama aluwa muto gwolaba atambula ne toy Kagame muto nnyo and fit adduka n'okudduka ng'alinnye ennyonyi Shekedi muto era yagambye kasamalako ekisanja kye ekyokubiri tadda owa Burundi naye muto bogenda naye waliwo mu East Africa gwe batunuliranga gundi nga nankani nga mulekwa bagamba naye ono yafuuka kisikirize kiki kino simple gwe bomenye let me tell you inze I need a person ne waba dictator but is a good dictator nga Kagame nga dictator we China nti omusajja akeera n'ateesa n'agamba tuli bangi China ne wali ensi ez'abafalanga n'abakulembeze baayo basiru bali mu Africa ye Uganda kwata abachina balete mu Uganda kuba abakulembeze baayo ne bakulembera balinga pitira twin n'enswera bonna ne baleta abachina bali omu tomanya abachina abakola nigi n'abatunda batanse kuba batembeyi ne baddira Rolex bajazikola kati omukulembeze wa China n'agamba manyi mugende Uganda mu basiru abakulembeze baayo basiru ne babafuga bonna basiru kwate ttaka bali gende namunkekera wa ule namuke rempadde email y'omukulu gende kapeeka wano gende kapeeka olabe industry ya mujudde mba China abachina be balima muwogo balima kasoli ne babitunda hawo bajja mumwe basiru kati omukulembeze ayiyiza abantu be okuba obulungi ze gwenjagala do you know ekyaguddewo yesterday waliwo omuntu ekuva ekisoro yagenze bamukubye amasasi ku border eri abo ekisoro bakedde kwekalakaasa nga lwaki yabadde akukusa masowaani plates gajja Rwanda Abanyarwanda bamukubye amasasi kinkugamba ekisoro twaluzinze omuntu nga akukusa masowaani gajja Rwanda kati yabadde ayiteeyo gye bayiteeyo tungateesa bamukubye amasasi kati ab'ekisoro jikira kisoro kuliko Abanyarwanda b'e Uganda n'ab'e Rwanda bakedde kwekalakaasa ne bajja ku boda babaga bajja tujja bakuba amasasi muddeyo ku boda ya mwenkyafu balinga abatwesasuza embeera bwetyo omukulu wisdom kai bwatu wayimiridde kale mbasabira akaseera kalungi mbere bulungi mwera